Bannabbi ba Katonda baali bannabbi 1447 bannabbi ba Katonda. naye bannabbi abasinga otutumuka ye Nabbi Muhammad ne Nabbi Isa. Waliwo nabbi eyaliko mu Buganda, nabbi eyali mu Buganda, ngero nabbi bamuyita Sseggulu Ligamba. Wamuwulirako? Export TV to the world. Weewaawo kulamusizzaako gwe wenna Munnayuganda agoberera Export TV. Webala omulimu gw'okola gwa ttendo. Nate nkomyewo ku nnyanja Nalubaale. Ennyanja Nalubaale kwe tutudde nate. Sirina kyakkola. Nkomyewo twongereze ku sitole y'omukulu ono agambibwa nti yazaalibwa ng'alina omulimu gw'alina otuukiriza ku nsi kuno. Era guno omwaka gwe tulimu 2024 agamba asigazaayo emyaka 7 gyokka ayolekere ewooyo yamutonda afe. Omuntu ono sitole ye yeewuunyisa bangi ne balekera ebibuuzo bingi. Paati 1 atagiraba ngenda kusaba scrolling okke wansi ogenda kuba osanga vidiyo eyo olabe gye twatandikira ng'atunyumiza okuzaalibwa kwe, wagye yazaalibwa na biki ebimulika ebitonotono. Tukomyawo bulijjo mu mbanja ekitundu ekyokubiri ngenda kusaba kalya. Tuli ku mazzi n'entebe zeezo omukulu tava ku mazzi. Tava ku mazzi era sitole ze zinkaluubiriza nnyo ensonga lwaki mugamba ndwawo okutuuka. Ne kati ngobye bumale ngenda kusaba subscribinga, commentinga togenda sharinga. Nga tetunaba kutandika ngenda kujjukiza mikwano gyange aba Cambridge. Guno omwaka guweddeko, nyogo omwaka ogujja tugenda kuba tuzza abaana ku masomero. Watu twala omwana ng'ebifo bikyaliwo, omwana abookinga ekifo in advance. Omwana kasaatuka ku ssomero, ebisigadde byonna bino ebikozesebwa mu bulamu obw'essomero ne mu by'okusoma byonna abisanga ku ssomero. Ate ekyenjawulo kye balina, omwana osobola omuba mukwasa ne babeera n'omwana oyo kumala ebbanga lye muba mukkaanyizaako ng'omumonitalinga. Naddala kati mwabagenda ebweru mikwano gyaffe bakadaama bankuba kyeyo baba bakugondezaako bino byoleka omwana ne bamutwala mu kyalo taasomera mu kasomero kabi kyokka nga fiizi z'osindika nnyingiko. Ebyo byaweddewo, Cambridge yatutaasizza. So bakubireko ennamba zaabwe ziri awo wansi. Mpozi ngenda sembyawo mikwano gyaffe aba El Shaddai Money Service International bali mu ggwanga lya South Africa, balina office bwaguga mu kibuga Kampala wakati. Osobola nabo bakubirako. Bano beegulidde erinnya mu nsonga z'okutambuza ensimbi ku miwendo emikakamu ate nga beesigwa kozi. Tukoze nabo katugenda myaka ena nga tukubulita nabo. Balina services z'amaanyi mu ggwanga lya South Africa mwabaliyo ebintu byayo birungi nnyo. Restaurant bagirina, balina salon, balina ne services nga bomanyi nti ebintu byagenda ku internet digital. Kuno kusasula mazzi, kusasula masannyalaze, school fees, teka sente mu banka. Aba El Shaddai gwe boyina ebyokola sente zibabuwi nga bo baziteekayo mu banka. Bakolagana ne banka nnyingi nnyo mu South Africa. So beekwate ku sente bazifulumya ensi eyo yonna gy'oli ne bazeeta mu Uganda, ne bazijja ne mu Uganda ne bazitwala yonna gy'ozaagadde. Tutandise. Nagamba enze omwana soda era ne ngamba subscribinga. Omukulu mulina byakuguma ne tujja tambula. Sebo nsanyusa okukulaba. Liro okuwanjaga kw'abantu bo Hayi Katonda olw'ekisa kyo kuseddoboozi lyo. Abatulaba ku mukutu guno balamusaako ekiramuso ky'abamalayika, abaweereza ba Katonda mwenna n'abatume nti bwerire bwerire. Sigenda kuddamu kibuuza, nsubire yalaba paati 1 wategeera ekigambo bwerire bwerire tekitegeeza, naye ku mulundi guno era sitiro neerabidde kye nnina okuddamu. Sijja kukibuuza, nja kuddayo nange nsikulinga akatambi tugezeeko okulaba. Bwe twakola story eno bintu bingi ebyavaayo, abantu mwava ne mwebuuza ebibuuzo bingi ebimu nga biri ku bulamu bwange nga nze nabo mumbuuza soda totyayo kati nze nkole ki? Nze nkole ki? Munsaba paati tudde and night. Ate nze siina mulimu gwe nasomerera okujjako guno era nga nina okujja. So abannumirirwa nti soda onaawankula ebyokola omukulu no yampa assurance nangamba omulimu gw'okola ne ba Katonda bagumanyiiko. So toba muti era siri muti. Amatu gange nayiga ebigambo bingi amatuulivu amaki. So ndi mugumu nnyo. Sebo okuva lwavaayo n'okola story mbadde njagala otubulire ki ekyatuukayo ku bulamu bw'omu nsi yo gy'ogamba ey'omwoyo. Ekyatuukawo kye nafuna
neeyongerera ddala okuyiga eri bamalayika ne bandaga ekibonyaabonya abantu. Wafuna n'omukisa olaba ebitubonyaabonya ffe abalya emmere. Ki ekisinga otubonyaabonya? Balya mmere muyina ekizibu ky'okuloota. Tulootera ddala. Okuloota n'otajjukira ky'oloose. Okuloota ne bukya ku makya nga kyewaloose wakyerabidde. Ate eriyo mmwe abatalooterako ddala. Ekyo nakyo kizibu. Nali manyi omuntu atalooterako ddala yo yeebaka afuluuta ataataganya obwongo n'abuwogganira n'ataconcentratinga. Oyo aba mufu wajjo. Omuntu ataloota aba mufu? Aba mufu. Naawe kennyini ng'oloota nga tojjukira kyewaloose, naawe oli mufu. Ebigambo byogera ffe ebitutiisa. Omuntu azze atambula nga nzija atambula. Okeyo otya n'ongamba mbu neebase ne buzuukuka ne ntambula bulungi n'ongamba ate ndi mufu. Oloota otya ekintu ne bukya nga tokyakijjukira kyewaloose. Tekisoboka mu byadda. Tekisoboka. Kyova olaba abantu ngenda kweyongera obbawa amazzi g'evitamini. Ekitegeeza kisobola onnogerwa eddagala. Kisobola onnogerwa eddagala. Kubanga omuntu mu bw'omwoyo bwo oba oyina okuloota. Waliwo eyaŋŋamba nako nti okuloota bubanga yensi oba ye connection omuntu gy'asobola okwogerako n'omutonzi we. Kituufu. Awo oba oyogera ne Katonda gwe ataloota oba tosobola oba kumpi obanga atali mu nsi. Bote bwatuyita abafu. Bote bwatuyita abafu. Mikwano gyange kati solution yo weeri omuntu ataloota yasobola ofuna okuyambibwa. Omuntu ataloota asobola ofuna okuyambibwa. Byebimu ku bizibu bye bakwolesa ebisombuwa bannayuganda n'ensi. Bannayuganda balina ebizibu bingi. Naye ekizibu ekirina osooka okugonjoolwa eky'ebirooto. Empuliziganya eyo ne bakatonda baabwe. Kale bannayuganda mwabuuza ebibuuzo bingi, sisobola kwongerayo ku paati ndala nga tetwanukuddeemu ku bibuuzo. Nabiwandiisa wano mu lupapula, omanyi mugamba ntera okwerabira komenti. Nabiwandiisa wano nneme kubyerabira. So sebo abantu babuuza ebibuuzo ku story gye wakola nga bo balaba mulimu ebirumira ebitakwatagana n'ebyo bibamanyi. So ngenda kusaba onzikirize nkusomerawo ku bibuuzo ebimu ebyabalabi bange era nsuubiza nti ogenda baddamu. Ngenda baddamu. Kale ngenda tandika zaali comment nyingi naye nalondobyemu ebimu nga nange ndaba nti omukulu aleka yeetaaga abiddemu nga nange mbirinako akabuuza. Ngenda sooka n'omukyala bamuyita Mase Kansiime. Mase Kansiime yagamba kuba ku mulundi guli lwe twajja watugamba tova ku mazzi bw'obuuka okulidde, watulaga essimu ku olwo, tewakoma ku ekyo olina engoye, ate ku olwo omutwe gwo gwali musale nga bagusala enviiri. Kati Mase nga yeebuuza ne banna abalala awo nti bino ebintu essimu engoye obifuna otya gwe atava ku mazzi? Engoye, essimu n'okusala enviiri. Engoye nfuna abantu ababa bansiimi abampa ebintu ebyo. Omuntu asobola okusiima n'akuwa engoye. Engoye zo nzirina nyingi naye nnondamu ezo eziri ku mulembe. Eziriko zino ezaffe ziwolowe damage. Ezo ze nnondako ne nnyambala. Lwaki olondeza omulembe ate nga gw'olabikirwanga omuntu ali mu layini ya Katonda? Mulina kwambala bijowoowa bintu weebityo. Kituufu. Tetulina kwambala bijowoowa nga wokyogedde. Lwa nsonga tulina otambulira ku mulembe. Okimanyi nti waaliwo omulembe gw'okutambala ngoye? Kuviira ddala ku bajjajjaffe Eva ne Adamu. Kati olowooza lwaki gwavaawo? Nkulimbe kinza ataali. Kitegeeza nannyini mulembe oyo eyali atayambaza abantu ngoye, yayambaza abantu endagala, amaliba. Kitegeeza yakola ki? Yaleeta ne guno omulembe gwe tulimu essaawa eno ogw'okwambala engoye, ogw'okusala enviiri, omusono gw'oyagala, okukola buli ky'oyagala, okukwata essimu gy'oyagala. Kitegeeza tulina otambulira ku mulembe. Mu bufunze Katonda ye nannyini mulembe. Ye nannyini mulembe.
N'essimu era bano abantu bojjo yamba bebazireeteyo ku kibuzinga. Essimu nazo nzirina nnyingi era nsobola mpaako n'abo abantu abalala abeetaagisiza ati amasimu kuba osobola okufuna abakuwa ebintu ng'ebyo. Tebikontana na nzikiriza we n'omutonzi. Kale ndowooza mmase mpozi ng'olina kibuuzo kirala oyo omugjeewo. Bane njagala tubikwateko katonotono tugende ku birala. Waliwo omukyalo omulala bamuyita Sophie Bita ne Alima bo baabuuza ekibuuzo nga kigwa mu ttulu balimu. Watugamba nti nabbi wa Mukama era gwe watugamba toliwasa tolyegatta. N'otugamba nabbi omutuufu talina kuba na baana. Abakulu abo banoonyereza era batwala obudde okufaayo. Baavaayo ne bagamba nti nabbi Muhammad yazaala abaana era yalina n'abakazi bajinda baaba babiri. Kati oyo osobola mwanukula otya ssebo? Nja mwanukula era ekibuuzo kye yabuuziza kirungi nnyo. Nabbi Muhammad kituufu yalina abaana. Kituufu nabbi Muhammad yali yawasa. Kituufu n'ate siga mazima. Lwansonga kituufu kubanga kyekiri mu buwandiike kyekiri kale mu bitabo byetusoma mmwe ate siga mazima. Lwansonga wali owuliddeko omuntu ng'agamba ekyo kituufu n'ate siga mazima. Mu bufunze waliwo enjawulo y'amazima n'ekituufu. Wali owuliddeko omuntu ng'agamba ekituufu kiri kufuula ow'eddembe. Kati gwe ayagala okutambulira ku mazima ye gwe olina okubanga ogoberera ebiragiro bya Katonda nga tokola ki totambulira ku kituufu lwansonga amazima gali kufuula ow'eddembe. Si kituufu wabulaga amazima ge galifuula omuntu ow'eddembe. Si kituufu kye kiri kufuula ow'eddembe. Ako nange nkayize mwebale bibuuza. Leero question nziriko nnyo. Omulala bamuyita Basimazaamu. Ekibuuzo kyo okweraliikirira ku okuli. Wali okola statement wagatta Yesu Kristo n'omugatta ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono n'aba mukambwe nnyo nti ogatta otya Yesu ne Nabbi Muhammad n'obateeka awantu wamu. Lwaki? Lwaki ngatta Yesu ne Nabbi Muhammad? Wabateeka mu statement yemu n'ogamba ng'olinga atulaga nti beebamu. Beebamu. Batya? Lwansonga bannabbi ba Katonda baali bannabbi 1447. Bannabbi ba Katonda. Naye bannabbi abasinga otutumuka ye Nabbi Muhammad ne Nabbi Isa. Waliwo nabbi eyaliko mu Buganda, nabbi eyali mu Buganda. Ngero nabbi bamuyita Sseggulu Ligamba. Wamuwulirako? Ekigambo nsose kiwulira leero era bw'oyogedde nabbi yaliko mu Buganda n'enkunkumula okutuulivu mubuulire Sseggulu bikola. Sseggulu Ligamba naye yaliko nabbi naye bannabbi bano be baasinga okututumuka lwansonga be baasinga okukola ebyamagero. Nabbi Isa ne Nabbi Muhammad. Yensonga lwaki obateeka mu gundi emu? Mu gundi emu. Okay. Waliwo omulala neerabidde owandiika erinnya lyo nansonyiwa. Ndowooza ekyo twakimaze. Munansonyiwa Abbe yampandikidde naye Abbe naye awandiika buya Abbe Tereza empandiika. Waliwo ekibuuzo kigamba nti oba otegeeza ki bw'okera ku makya n'ogamba nti twava ku ndagiriro ya Katonda? Oba otegeeza ki bw'oyogera ekintu ekyo? Twava ku ndagiriro bwa Katonda mwasookera ddala kumenya mateeka. Ye endagiriro kye ki? Endagiriro bye birooto. Kwe kuloota. Oyo ndagiriro yo ne Katonda. Ndagiriro yo ne Katonda. Gwaloota n'otamanya ky'oloose kye kitegeeza. Oyo omu. Naawe atalooterako ddala. Naawe aloota ky'oloose n'okyerabira. N'otakijjukira. Oba mufuwadde. Kati abantu ng'abo solution ki gwe nga gwe nabbi mwezi gy'obateekedde? Abantu ng'abo
Solution eriwo ya kufuna amazzi g'evutamiro. Amazzi ago buli omuntu anafunaga amazzi ajaba asobola okukola ki okuwuliziganya ne Katonda. Waliwo abamu kubasaba ku namba ku connection yo naawe abantu ababa bakuba ku masimu abamu ne tugezaako bawe namba twamenya tteeka. Abantu abo mwababawe namba mwamenya etteeka erisookera okugumiikiriza. Tetwagumiikiriza oba temwagumiikiriza nabo tebagumiikiriza namwe ababawe namba temwagumiikiriza. Lwa nsonga nga tuzeeyo ku tteeka liri twabagamba buli kyolabye linda, buli kyowulidde linda. Kati mwe ku byonna temulina kye mwakola, temwalinda, temwakola ki, just etteeka mwalimenya ery'obugumiikiriza. Anti kino kye twawulira nti osigazzaayo emyaka 7 okuyamba abantu netugamba waye katubawe nedda. Ate nange mwali mwagala kumenyesa tteeka eryo ery'obugumiikiriza. Ninze ndina kujjanjaba abantu nga nsoose kukola ki bamalayika kola ki kumpa biragiro so sinze kola ki kubyewa. Bamala kwolesa ne bagamba nti kino kikole bamala kulagira nti kati otuuse. So sinze kola ki kwetumiikiriza. Namwe mwali mumenyesezera etteeka ly'obugumiikiriza. Olw'embeera y'obudde nti olunaku lwaleero omukulu ono omujja mbizinga obudde bwabadde bwekutte mugenda tukkiriza olunaku olwaleero ndowooza tuwunzike nnyo ku bibuuzo ebyo bwe mwabuuza n'ebyo tujja birondobamu. Naawe ayagala okumanya ku mwami ono naawe osobola ogenda mu comment section n'oteekawo ekibuuzo kyo nze we naddamu omusisinkana ajja kuba abyanukula. Naye nga mwabaasuwa paati yasooka omukulu yakutegeeza enzaalibwa yabeera ku kizinga takkiriza bava ku mazzi n'atulaga ebintu nkuyanja. Waliwo kye nategeddeko kye ngenda oleeta ku paati eddako nga kkiriza era okujja era kadde tufunye Katonda ate obudde buziba ennyanja mugimanyi alina okuddayo gy'abeera nti alina ennaku ez'okusiiba 8 mu nnaku ezo alina ennaku 4 ezisembayo mu mwezi alina ebintu byakoleramu n'ebyokulya byalya nga byanjawulo n'ennaku 4 ezisooka ng'omwezi gutandika. So ngenda kusaba gwe wenna ali ku expo kkiriza leero kampi naye saagadde tudduke embiro tukomeko awo we tunadda awo tugenda tutandikira kwezi ennaku biki byakolera kwezi ennaku 4 ezisembayo ng'omwezi guggwako byalya ne byakola n'ebimubaako n'ezo ennaku 4 ezigulawo omwezi. Mukama ngenda kusaba osiibule abatulaba mukutu guno bweriire Kama Katonda abankuumire. Tweyanziza sabo gwe wenna gwe natandise naye ne stories zaffe endala scrolling wansi awo ojja kubanga ozinyumira tukyaleetanga entakera mubeere bulungi. Bye bye. Export TV to the world.